ekiragiro kya Katonda ekikulu kwe kwagala. Okwagala kukira byonna. Okwagala, Katonda atukubiriza okwagala nga Kristo bwe yatwagala. Era bwe tubeera mu kanisa oba ekereziya ng'Abakristaayo ffenna awamu, kubanga okwagala ffenna kutukwatirako wamu, era bwe tuwulira amawulire amalungi ag'okwagala, tugasanyukira ne tugajaguliza ne tugamba ne tujaganya, kubanga batubuulidde kwagala ne tulaga obwetaavu bw'okwagalana nti buli muntu alina okwagalana ne muntu munne nga ekiragiro kya Katonda ekikulu. Naye ekyewuunyisa abaana b'abantu, afuluma mu kkanisa oba ekereziya n'alaba banne bennyini bwe babadde mu kkanisa oba ekereziya nga bababuulira okukwagala, nga balabira ddala tebalina kyakulya, tebalina ntambula, naye nga ye alina n'atabatwalako oba n'atabawa ku kyakulya. Weewuunye, abamu ayinza n'obbasanga ng'enkuba etonnya n'atabatwalako, olwo nno bagenda muddugaliza emmotoka ye. Olwo okwagala kw'owulidde mu kkanisa oba ekereziya kukola amakulu gy'oli, oba owulidde kinyumo n'obinuka n'osanyuka. So tuteeke ekiragiro kya Katonda eky'okwagalana mu nkola, nga tutandikira mu famire zaffe, mu mikwano gyaffe, abantu abatulinaanye kasita babeera nga si ba bulabe. Ate n'ab'obulabe bw'oba obaagadde n'obalaga okwagala kwa Katonda, nabo basobola okukyusa emitima gyabwe, nabo ne baagala. Twala ekyokulabirako eri abaagalana. Omuntu alimbalimba munne nti nno amwagala nnyo, era ewooligwa wendigwa. Naye bannange olumala okukukozesaako n'akusuula n'akuleka. Bala ne bawaana Ssaabasajja bamwagala nnyo, bamwagala nnyo, bamwagala nnyo, oba Bobbi bamwagala nnyo, bamwagala nnyo, bamwagala nnyo. Naye bwe zivuga, naye bwe zikola, bwe bizibu bwe bijja, tobalabako. Bwe tuba tugamba nti twagala, tukimiininge, tukitegeeze. Mukama abawa omukisa nga mwagalana ne bannammwe ng'ekiragiro kya Katonda ekikulu. Olwo ensi eneeba n'emirembe. N'endooliito ze tulaba mu mawanga nga Palasitayini, mawanga yonna Abakristaayo gye bayigganyizibwa, zijja kuba teziriiwo. Mukama abeere nammwe.